Balera abakkiriza ku Canaan Land batandise wiiki ey'okubiri ey'okusaba n'okusiiba. Bawanise ebimu ku bye baleese ku lw'emirimu gyabwe. Omusumba Lozias Bugingo n'abasabira Katonda abawa amagoba mu bye bakola balabe omukono gwa Mukama. Kusabira jjana lyona akuvire mu bulungi gwakola mu dduuka. Kusabira jjana lyona akuvire mu bulungi gwakola ku mudaala akola mu katale. Emirimu gyo gibereko omukono gwa Mukama. Sabbiiti ey'okusabira emirimu etandise era omusumba Bugingo wabudde abakkiriza ku biki bye balina okugoberera okufuna omukisa gwa Katonda omuli okusaba buli kadde bagatteko n'okukkiriza. Bw'oba oyagala bikyuke guno omwaka, kwata combination eyo: faith, works, prayers. Okusaba kuno nja kukusomesaako mu wiiki eno. Kulimu ebintu bingi. In fact, okusaba kwe kuweera ddala Katonda ekitiibwa okujjudde. Why? Kubanga bw'omusaba oba okyamulaga nti odipendinga ku ye. Bw'oba tokyasaba obanga yafuna independence, teweetaaga Katonda nga bwe tuteetaaga Abazungu abaali batuteeka mu bufuzi bw'amatwale. Twanoonya independence okuva ku ba colonialists, naye tonoonyanga independence okuva ku Katonda. Teriiyo. Omusumba bajjukizza nti okusaba okw'okuyita mu kiro ku Lwokutaano luno kwa kubeera kw'amaanyi era nga kwa njawulo, ng'abakkiriza balina okuleeta ebyokusabira byabwe. Era wiiki eno ey'okusabira emirimu gyammwe nga tusaba tusiiba, tulina night prayer ku Lwokutaano ey'amaanyi ennyo. Tugenda kukyusaamu bingi mu night prayer olwokutaano luno. Sijja kugamba tunaakyusa bino babiri, jangu okibeeremu, naye leetayo ekiraga nti okkiriza. Olw'omukaaga olabe ekinaabeera mu mirimu gyo. Sunday service nga 12 lwe tumaliriza ekisiibo ky'ennaku 14 ekya January 2025. Ensi n'ensimbako owoola ngenda bassaako amafuta. Katonda gw'alonze ate ayagalayo omusajja we amuseeka amafuta. Abawabudde nti balina okusigala nga bagulumiza Katonda ng'amaze okubakolera, n'ategeeza nti abantu bangi beerabira Katonda nga bamaze okutuuka ku buwanguzi. Abantu bagenda okutandika okwebaza nga balabako, naye nga gwabiraba dda n'obisabira n'obitambulira n'obikolerera, kati ne biryoka biyimirira. Kyova olaba bwe bimala okuyimirira, buli ayagala okuwaanawaana n'okusuusuuta mugambe nti ekitiibwa kyani? Ekitiibwa kyani? Ekitiibwa kya Mukama. Ogenda kuba n'essomero nga lya tutumu nnyo, kitiibwa kya Mukama. Ogenda kuba ne supermarket nga ya tutumu nnyo, kitiibwa kya Mukama. Ogenda kuba n'eddundiro nga lya tutumu nnyo, kitiibwa kya Mukama. Kampuni egenda kuba nga yaayanirwa n'amawanga, ekitiibwa kya Mukama. Buli kimu Mukama agenda kiwa omukisa. Abakuutidde okwerangirirangako ebirungi era bakyawe ekibi, bongere okwennyikira mu Katonda kubanga essaawa yonna Yesu akomawo. Weranga, sijja kuba mwavu. Weranga, sijja kuba muwuulu. Weranga, sijja kuba mugumba. Weranga, sijja kubeera mwanaku. Waliwo ebintu by'oteekooga nti ebyo nabiweera mu bulamu bwange. Weranga, tugenda kuyiga ebintu bingi mu wiiki eno. Byatumwebaze Godfrey, Crossroads TV, Omunnyo.